omwana gwawo lwa buwoomi tetumanyi kiriko kimuliko lwaki yekebeza akawuka yazze ku live ne yekebeza akabuka tuwe ensonga lwaki anti enfaanana gy'afaananamu abantu batandise okukubawo ebibuuzo nga baga nti yii ne pasita Yiga we yali anaatera okuva mu bulamu bw'ensi eno yali afaanana bw'atyo Linda bw'akyali bw'atyo ye ndowooza yagenze okulaba nga tajja kubigumira ebyo byonna naga n'agulawo strip ne yeekebeza ku live kye yakoze kya bulabe ekyokola ki ekyokwekebeza ku live omanyi divorce olaba eno ensi ogiraba ensi tolina giteekako maanyi naye Linda bingi bimutawaanya mulimu n'ebiragalalagala Linda deni akozesa ebiragalalagala ate omuntu tasobola kuvayo nakkiriza nti banaye ndi ku biragalalagala nsaba buyambi nga atubuulidde kiki ekimukozeza ekyamutuusa kweyo embeera ffe twali twagala oli Butilisias ono alinga wa AI tetumwagala ono si Linda deni ono si Linda deni kiki ono Linda dani kati omwadde nakumeka nya paka Mande bwe ziyitako ulira omubiri gwalaga wani yagutwala Simon ekikolwa kino ekyokujja mu kamera ajjeyo kitegeeza self esteem ye eri wansi kati yafudde ku kitiibwa kya bwalinda deni n'obulamu aba abusize ebbali kubanga njala nkwega ekintu kimu teri ajja mu kamera nga tamanyi status ye nga yeekebezza kizibu so kujja from the burning kati bane kaneko eri mugamba ndi mula ready mba my status yange manji kola ki njimanyi kati obo kimanyi nti oli mulamu kye kikuleta muki mu kamera naye naawe ino bango omanye ensonga lwaki okenene okola ki ogwawo kakati wobanga ensonga lwaki okenene ogwawo ogimanyi kye kikuleta okola ki okukakasa abantu Linda dani nedda onaatusonyiwa tetulina tukuyita oli munnayuganda gwe twagala abeera obulungi omukyala yalalabika obulungi what went wrong kyekyabaawo gwe wakyagala oba mbeera yajja bwetyo ate si mbeera kubanga oli mukyala eyeesobola gwe weetunulira mu ndabirwamu weewali ne kaakati vidiyo nzibateereddewo gw'olaba kikusanyusa toyina musajja akugamba tino mukwana gy'olaga wafu Okay, tukwaniriza gwe omulungi atulaba ku Celebrity Track Extra UG ogamba otya kansubire nti oli bulungi bitambula bitya wano bitambula mpola tutetenkanya mpola okulabika nti tubeezaawo obulamu wano abali e Uganda ku ground abasalo ne bagamba nti Uganda tukyagirimu tetuli bakugivaamu kati tukyalina okuba nga tufuniramu omukisa gwaffe ali mu nsi ziri mu diaspora tugambamu abali mu US abali UK abali mu Schengen abali eyo yonna kyemukola kyamanyi okubanga mutwekuumirako ku Celebrity Track tubaweereza amawulire agasookera ddala first hand information Okay, lunaku olwaleero ntudde mu katebe njagala ate tube nga tunyumyamu ku mboozi ez'enjawulo ezibadde zikola amawulire mu wiiki eno weetuukidde olunaku olwokuna lwero olwaleero story esookera ddala tugenda kubanga twogera ku nsonga ya mwana muwala mukozi ku TV ne ku radio mwana muwala Linda Deni buli omu ebigambo abitema mu ngeri ye buli omu ekigambo akitwala nga bw'akiraba era ne buli omu akyebuuza kyekyatuukawo lwaki ali mu situation eyo gy'ali mu kaseera kano we tuvaawo waliwo akatambi akabadde katambula nga waliwo omukyalo omu naye akola ku TV ya Musumba Bugingo agita Soul TV yayogera ebigambo naye abagenza obisunsula obulungi nga bikwata ku mwana mulenzi Tamale Junior ne maama we nga twakava mu kivulu kya Lord Fred Sibota ekyali ku Serena Hotel bigambo ndowooza tebyabayisiza bulungi nnyo waliwo akatambi ke nalabye ku mukutu gwa Shalom nga bambuuza Junior nti omukazi yaboogeddeko ebigambo bino wabitegedde n'agamba nti nti ye yabyogedde tamwinaako obuzibu naye obuzibu ye nanyini TV yani Musumba Bugingo Pastor Bugingo Loses wa House of Prayer Ministries wali e Makerere Kavule. Okay,
bwe tuva awaawo tuyinawo kyawo ensonga nyingi nnyo naye tusokere ku nsonga ya Linda Den. Linda Den yavaayo ennaku ezo n'alabikira mu bifaananyi. Omuwala yali omunene alina omubiri omulungi anyirire okulabika okuzaama omuwala w'akazigo ng'alina ekigulu kiri ekigulu kye bagamba nti waaw kuno kwe bayita okugulu nti omwana omusheshe alina akazigo alina ekigulu ng'alabika bulungi tugenda okulaba mu bbanga ttono ng'omwana Linda Den ayiise aweddewo nekireka abalabi ayisenga ki mbonga ayisenga windo waliwo kompyuta wali wekubira blue screen kati ekyo kyeri kati mbu Linda Den yayiikanga kompyuta yiika windows nga kati esaawa zino yetaaga okubuutinga kati otuyingidde mu lulimi lwa kompyuta Linda Den tetumanyi buzibu ki bwamutuukako naye aboogezi ababirabira babadde batansa ogutema omugambo nti omwana tabanga yayoola kana akabulijjo tabanga yafuna kasenyiga akawuka akaleeta senyiga like flu amaani bagamba nti kyaka yafuna akawuka kana akaleeta flu abasinga ne boogera ebigambo bingi nnyo kati lunaku lweggulo munnange Uganda eno naye njagala sooka okulabula Linda Den nga tonaba kunyiigira bannayuganda mbadde nsaba ensonga za bannayuganda tokakasa nnyo bannayuganda tebabakakasa bannayuganda tokola nnyo kubakakasa jo wagenze n'ovaayo n'ogenda ku live ya TikTok oba live on TV nakulabye ku TikTok nze n'oleeta ebikebera akawuka kyaka waliwo yakugamba mbwokoze kyaka oli mulwadde wa siriimu omulwadde wa siriimu tekakasa nnyo tubalina abalwadde bakawuka newono mu Uganda buli omu kyaka na mulwadde wakuba bwobanga otanaba kwekebeza ebbanga lya myezi nga gumu emabega ne weeks eziyiseewo oba mulwadde okwekakasa nti toli mulwadde wano genda bakukebere nebanga tonaba kwekebeza nga ayiseewo akabanga oyina akawuka abapaniki kati olyawoga otulamu engeri gye bameramu empeke Linda Den nga agenda munnange adda ku live ya TikTok yejjako omusaayi saimo bino ebintu byokwekebera bikola wagwaludde ebintu byokwekebeza akantu ako abasawo bajja kannyonnyola nina musawo wange Disani naye nja munoonya akambuulire ebintu byokwekebeza bino baŋŋambako saimo baŋŋamba mbu omuntu bwambira Panado akawuka tekalabika kituufu baŋŋamba omuntu bwambira Panado ng'agenda kwekebeza nemuga jangu twekebeze naga akansooka emire Panado oba Septrin mbu tekalabika simanyi kati awo nange simanyi kati mbu tugambe mbu Linda Den yasose kumira Panado oba Septrin najja mukame kyebadenga Linda Den tokakasa abantu Linda Den ng'agenda akwata akakebera yejjako omusaayi nga bw'alaga abantu live nga lewejjako omusaayi n'ateeka mu kantu kali bakamu eddakiika meka 15 bagenda okukebera nga kalaga nti ali ki negative ogwo ne bubbwa Linda Den kyembadde nkugamba kyembadde nkusaba nja kunoonya wano kusula motors sula flexible atubuulire ye kikyalaba ku Linda Den kati Linda Den kyembadde nkusaba bannayuganda tubakakasa nnyo because omaze okwekebera akawuka kamukenenya n'olaga nti oli okay omwana najja mu comment section ku video yenyini gye wakoze ng'oli ku live n'agamba nti kale weekebeza akawuka kamukenenya n'agamba lwaki wajjamu olubuto Katonda wange omanyi ebiseera ebisinga omuntu bwajjamu olubuto akogga kati olina yakogga ng'ajjamu olubuto obanga azadde
ngolwadde lwabalongo so kogano tuka kusalya Linda Den kati omwana abadde mu comment section nga Linda Den yakekebeza omusaayi n'alaga nti talina siriimu talina kawuka omwana najja mu comment section n'agamba kati tubulire akawuka ko tolina lwaki wajjamu olubuto kati Linda Den ku live ya TikTok so live endala ng'otulaga nti wali olubuto oluviiramu wakyali safe teluvangamu kati watuwaza akawuka ako tulina ku live kati twagala wali oli wagamba nti olubuto kyakawajjamu olubuto wali olulina okuyita nga luvaamu tulage onokuleka live munnange otulageko tukakase nti olubuto telwavaamu Bannayuganda bakakase ku lulwo Bannayuganda bakakase ku lulwo bwobanga gwolowooza okola kwewozaako kooti y'abantu etuula buli ddakiika eyita gw'ojja obadde mu kooti ng'oli mu kwewozaako ku musango mulala ate fayiro endala nejja y'olubuto nti ate kati azzeeyo mu kkomera nti bakusindise kwa alimanda ng'ennaku z'omwezi 2 olunaku olw'enkya yeezi 2 zez'enkya oba lwaleero 19 leero kandabe ere 19 ennaku z'omwezi 2 bakusindise kwa alimanda mpaka nga 2 olwokutaano okomewo mu kooti y'abantu etula ku TikTok live oba nnyonyole nti bannange sate si lubuto tukirize oba ojje n'abagenda okweyimirirwa gye wadde n'oyo omulenzi gwokola naye yaani omuvubuka Sami kati olina okujja n'abagenda okweyimirirwa ojja ne Daginayisi ani mulala akola ku NTV Kyamagero yagenda ogenda kujja naani ani awo Nakazibo yagenda ani gwokola naye Baby Love DJ Beye Baby Love bwe mukola naye Dabit kati ojje mu kooti y'abantu ku live ku TikTok oba nnyonyole nti bannange ate luli terwali lubuto eyo gye bayita Uganda ne social media n'omuntu wa bulijjo awo kooti y'abantu kati ebintu twabikukwasiza weekebezza n'osana tolina kawuka ate tobizza mu kooti y'abantu soko bimalire ku kooti ya TikTok kati kooti ya TikTok eyo kuliko abasajja nga Rama simanyi wogenda kubadda bali abaana batema ekigambo kuliko kooti kiraka bamuyita Shira Price towakananga na Uganda eno dekanoonyi wano musajja wange Sula Flexible ye alina byaddaŋŋamba byesaategedde Sula Flexible eiseemu nga teyitamu akasimu kange kaliwo akalala kati eno essimu ate yagala kukola etya sooka onfunire kasimu ka wakali mu mmotoka kali mu mmotoka omwo kirabika waliwo kye bandaze wano kituufu nti siinaako airtime mubirabye I don't have airtime naye nga bwe tunoonya ku Sula Flexible gwenga Munnayuganda olowooza okwewozaako ng'ensi emaze okukomerera kirungi olowooza okwewozaako ng'ensi emaze okukomerera kirungi is it good is it okay is it in order ensi okumala okukomerera Sula Flexible wuno omufunye Sula Flexible Sabo matavu divorce ogamba otya Sula Flexible ndi bulungi muganda wange ogamba otya oli mugandaalo sebe ganda libera lya weekend anti tuli mugandaalo lya Christmas lyatandise teritandika nkya ati kati leero bakuzza mu kooti ne bagamba oba wa mwaka gujja nga ne Pasika ewedde mu Gwokuna saasira si papa
kakati sula flexible gamba otya owulira alhamdulillah sina tabu neyagala mpozi gwe oyinza okwebuuza omusajja ali mu Uganda bakyankubira ku WhatsApp airtime aweddeko ku simu bale banyi wekengera bayinza okutrackinga bayinza ogitrackinga yensonga lwaki kubidde ku WhatsApp kakati ekiriwo tuli ku nsonga za Linda Den. Okay, Linda Den. Linda Den ndowooza mumanyi mulungi. Mukyalo oyo mumanyi. Awereza ku TV ne ku radio. Simanyi ku radio akyaliyo. Simanyi bulungi ndudde muwuliriza. Yali ku KFM. Kakati munnaye ennaku zino ebadde bitambula Linda Den ojjukira ali muwala mulungi nga alina figa mabina gali eri waggulu. Mu bbanga ttono. Yalina figa. Yali munene bulungi. Kiwala nga kiina amasavu. Ava ku ya Calvin. Wano ku NTV Dabit ne bakolera oluyimba lwa gundi ne ba B2C. Oshegedde? Oshegedde sebo. Aha. Kati munnange mubbanga lya nnaku ntono mu bya myezi nga mwezi omwana yisa awedde wambo Simon angambe mbu ayise Windows. Kati gwobiraba olowooza obuzibu buvudde ku kisula flexible. Ekisookera ddala bintu bingi bisobola okutunuulira mu kadde kano biki ebiviiriddeko Linda Den okubanga alabikanga bw'alabika bw'atyo. Omuntu yandibadde alowooza nti oba ayagala kuddayo ku sayizi ye gye yaliko ng'akyali ku UBC ng'akyakola ne Calvin the entertainer ng'akyakola ne Calvin kubanga eyo sayizi talina kye yagifunamu. Ebirungi byonna byafunye abifunye ng'ataddeko omubiri. Kubanga luli eri teri yali asobola kumuteeka mu video nga vaccine ng'akyali ku UBC endabika gye yali afaananamu. Siga nti yali alabika bubi naye yali obuulyawo tamaakinga na mutindo obuulyawo bannayuganda bye baagala kati. So Linda akoze buli muntu yeebuuza kiki ekikozezza Linda. Linda tuyinza okwogera ku bintu bingi naye omusajja tajja kubulamu. Omusajja omusajja tajja kubulamu mu byonna bye tugenda okwogera. Omwana obuwala bw'ati emyaka bwe giti atanaweza na myaka 3 olabanga eyandibadde atambula nga adda mu maaso ate nga adda mabega. Bitera okubaamu omusajja. Ojjukira ekyatuka ku Viola Nakitende. Ng'akyali wa bbawa. Bawa alyoka amusibire mu sitowa. Okumutuukako nga takyasobola kutambula. Omuwala yalina ettama. Yalina ettama, yalina nnyashi, yali alabika bulungi. Naye omusajja amugamba muze sagala bakazi banene biki byali nga tebitegereka bulungi. Ne kakati gwe tutunuulira ku size engeri Linda Den ja depreciating. Omengerako se kigambo depreciating kubanga olaba enkumbi ogimanyi. Ono girimisa neggwerera. Linda naye ali mu kudepreciating. Alinga nkumbi gye balimisizza ennyo neggwerera. Tegeera. Kale ali mu kugwerera. Naye ebintu bingi nga kuga nti musobola okubaamu omusajja nga yamutusizamu eyo embeera depression ogimanya omusajja abawala be bati abeeraawo ng'omusajja amusuubiza buli kimu naye nakeera ku makyo manyi kati abo bali kubasama tebali kuffe bampunga byoya abo bali kubasama nawe kutidde sanja kati omusama ayinza okuba yamudisappointinze ejuka tetukyalina basama katulina bakadaama Sama bakoma bali ku mulembe gwa bali kiganga kati tukyayina tunoonya tetubala twakoma ku Ivan Semwanga munnange omwana gwawo lwa buwoomi tetumanyi kiriko kimuliko lwaki yekebeza akawuka yazze ku live ne yekebeza akawuka tuwe ensonga lwaki anti enfaanana gyafaananamu abantu batandise okukubawo ebibuuzo nga baga nti Pastor Igawe yali anatera okuva mu bulamu bw'ensi eno yali afaanana bw'atyo. Linda bw'akyali bw'atyo. Ye ndowooza yagenze okulaba nga tajja kubigumira ebyo byonna. Naga n'agulawo strip
neyekebeza ku live nibo kiyakoze kya bulabe ekyokola ki ekyokwekebeza ku live omanyi divorce olabe ensi ogiraba ensi tolina giteekako maanyi kugikakasa ina gikakasa bino ebintu babirekere modo music yabisobola ekabaka waabyo modo ye modo yajja kujja mu live akwetere firiji agabe firiji yange yiino takwata alipo takwata alipo kati abantu bonna ayagala okukopa obulamu bwa modo music tebagenda kumalako owulidde kati tosobola kuŋŋamba nti weekebeza wafunye bu strip ne weekebeza sirimu nga weekebeza ku live abasawo tebakikola ki tebakirikomendinga ekyo naye linda bingi bimutawaanya mulimu n'ebiragalalagala linda deni akozesa ebiragalalagala sagala kireeta bwe ntyo naye era mu byonna ebimukozezza kisobola okubaamu kubanga omuntu yalalabika obulungi mu January leero tuli mu December ng'asigazza mutwe nga mmale kakati wabanga yakebeza ku live natulaga nti mulamu kiki ekimunywa anti kati bw'ogamba ebiragalagala nina mukwano gwange yali munene nga bw'olaba oyo bulungi nnyo n'atandika okunywa eno soma bagiyita ice mbu ice etta appetite tumutagala kulya yakogga alinga Linda Deni bw'omulaba ice yo kyekyo kyesooka okukola esooka netta appetite y'emmere naye history si yasoose Linda ku TV kwaboko kwe bakola kwaliko omusajja era mu show yaabwe ey'olweggulo kwaliko omusajja bamuyita Dave Dash yagwako eddalu onjukira bulungi yadduka ng'ali bwerere ng'adduka agamba abantu mwe muli bwerere mwambale nga kumbe yali obwerere naye nga ye yali obuki mugende mwambale mmwe wali wano mugende mwambale bannaye temuswala mugende mwambale naye nga ye agamba mugende mwambale ye yali obute naye eventually yamala n'atereera era yafulumamuko ali abantu be bamuyamba ne bamukwata ne bamutwala ebweru eyo kati yatereera bulungi nnyo naye abantu bangi tuze tubalaba twalaba wano kyutikaye nga abba amataala ku mmotoka ebusegaawo ino n'omuwala gwe twalabye wano mu vidiyo nga myaka 22 bano ba X-Events bamukutte katambi abadde basajimira ebiragalalagala byamaanyi ate omuntu tasobola kuvaayo nakkiriza nti banaye ndi kubiragalalagala nsaba buyambi ono Josted abadde agenda kutufaako naye yakkiriza n'agenda mu rehab agenda n'abeera akaseera ke yabaddeyo kati agenda atereera okitegeera gwesikadi nalabye akonako ku kigambo gundi rehab fiye omutoni agenda myaka 3 mukyala wa kati biragalalagala mutano bebekulu wano yakava mu rehab yamala nakkiriza nagaba n'embeera yeggaye mu nnyambe era n'ayambibwa kati yatereera si ye yekka ono producer Didi Muchwa tetumayina gyali wamutwala mu rehab y'embaale yali agenda kitegeera twalaba wano Pretty Gulo ne kati naye yatereera twalaba wano Jamie Culture naye yatereera so ebiragalalagala abantu bayinza okulowooza nti byakusaaga busaazi n'ebiragalalagala bitta so tosobola kungamba nti Linda Deni ali just ku diet mbu ye mukozezza bwetyo that is beyond diet mulimu ebiragalalagala waliwo ekitali kituufu birina okubanga mu ebiri abawala bakozesa services bakozesa ebintu bingi basula out basula amabaala bayingira bukya katosobola kungamba nti Linda ali kwalaali mweyo endabika gyalabikamu naye mukadde kano ffe kyetuyinza okumuwa ffe tetulina kyetuyinza mukolera okujja okumuwa essaala nga zivudde ku mitima oyo omwana we batamuyambe mukadde kano ali depressed agenda ekisooka kati atandise okulwana n'ensi kati ensi etandise omuyingira kasi otandika okulwana n'ensi omanya owedde kitegeeza tolina kisobola kukola tosobola kwesalirawo kasi otandika okwekebeza sirimu ku live okupuluvinga ensi nti nze ndi mulamu kati omwana ajja kugambe nti kati olwo wajjemu lubuto era ojja kujja okebera olubuto waliwo omwana yagambye ng'amaze okukola live n'agamba kale tukkiriza ogambye toli mulwadde naye lwaki wajjamu olubuto
kati era kati atulage ebyenda wolubuto lwatula kati simanyi kye tugenda kukola kati agenda kukoma ate ku live anti tuli mu kooti y'abantu eri ku TikTok mugambe byamuwusindise kwa limanda akomewo ku Lwokutaano nga 2 ajja atulaga oba teyajjamu lubuto kati era enkya ku ssaawa 2 ez'akawungezi agenda tulaga olubuto oba lwavaamu bate lwavaamu kati agende kati bwe wogenda ova obuzibu aba yakawozawo omuntu kati ekyo ukinazuula nti teyaluggyaamu oba terwalimu tumugambe kakati soko tulage ku byokozesa wakati omusango yagulese mu kooti y'abantu ayino tulaga ku byakozesa substance kizakozesa ebyo byetunaabira byakozesa tumugaye naye ng'olabika ng'asula katanda okutali mu mufaliso tulage woosula agenda atulagewo ku live atulagewo ku live olinga nawamenya omutima tubuulire tulage tebakumenya omutima ng'olabika ngali alekeddwawo omusajja yakulekawo kati asooka kuba lisiti y'abasajja bonna baali bamwagaddeko kati atulaga ffe kati twagala proof bukakafu naye nga bambi teyandituuseeyo yonna yonna kati abaana balina amaanyi mangi nnyo n'okwogera obwogezi navana tugaba bannaaye nze siri mulwadde kati olaba nga Gabi Ntate kye yakola Gabi Ntate naye baali bamuwaayirizaawo simanyi ali lubuto simanyi kitonsa biki n'avaayo n'agamba infact waliwo omusajja oli akuba ennanga bamuyita Mayanja yapozinga naye ekifaananyi wano bagamba ali mulaavu oyo ye musajja we n'avaayo Claude n'akola statement naga bannaaye oyo omusajja namusanze ku mikolo nze simwagala ekyokubiri siri lubuto ninamu obulwadde yabunnyonnyola oba ebizimba ku nabaana oba kuki ensi neemutegeera era temuzzangako mikono yamuleka yejjanjabe atereere naye senga naye yagenda ku kino ekyokupuluvinga nze nedda senga naye yatulaga olubuto senga naye yeefungula n'atulaga olubuto welwayita ne werutuuse naye yamanya nti eno ensi nyina gigenda kitono bintu just ka statement ka brief statement katono nnyo kosobola okukola ensi neekuleka neekuggyako amaanyi naye ensi buli bwogiteekako amaanyi kitegeeza kati buli kyanaakolanga tulina okukitegeera paka nga tuwadde ku last moment kiki ekimutawaanya oyo omwana agenda tugamba lwaki ali mu mbeera bwetyo alina okutugamba kokati naye yafunye ebbanja ku mutima alina okukakasa lwaki ali bwatyo gambye naamala eno wiiki negwako nga tatukakasiza ngenda ku NTV kwekalakasa okola eki alina okuva ku seeti ate nga kyekimuggyako endabika ye kati yeetaaga awummulemu ewaka paka ng'atubuulidde kiki ekimukozeza ekyamutuusa kweyo embeera ffe twali twagala oli Butilisias ono alinga wa AI tetumwagala ono sirinda ddeeni ono sirinda ddeeni kiki ono linda ddaani kati tetwagala ddeeni tetwagala ddaani sebo ono wa AI tetumutegeera linda teyali bwatyo oyo omwana yali yeegombebwa nga alina zigundi alina akazigo kateka bwati noli ayu ng'akusekera mu mutima naye kati bwaseka alinga akukongoola okukongoola kiki toli muganda kati nze byo binnuma ng'okutunuulizibwa ensonga nga faaniwe obiganye nedda togenda bikkiriza baki sinja kubikkiriza era muwadde ennaku 4 okuva leero tugenda tutuuka ku Mande ng'atubuulidde kiki ekimutusiza mu mbeera eyo kyekimuluma biragala musajja buuka stress lubuto ku ebyo ayina tubulyako kimu ffe tumuggyeko amaanyi otherwise twagala linda ddeeni oli ow'omuzigo ow'eddimpo owa Butilisias eyali mu vidiyo y'aba B2C pozo ni babaleta batya I want to eat your banana taito njerabidde I want to kiss you today I eat your banana
mbuteeka mundaawo abaluyita mundaawo kati ffe twagala Linda Deni eyali mu video ya mundaawo ojja tetwagala Linda Deni eyali mu video ya Salongo Siraje. Okay, Sula. Tebo. Omwadde ennaku mmeka? Meka? Wezigwako numba Serena. Omwadde ennaku mmeka? Wachinja kumwesikira ku seti. Omwadde ennaku mmeka? Nya paka Monday. Bwe ziyitako. Kulira omubiri gwalaga wani yagutwala. Sula. Tetuyinza. Kati ze kankwerekereze naye ensonga bwe zitambula ebizigo kyabitunda babivaako. Ate nga mbiviirako ki? Tebyokyanga ku muntu. Babiyita batya? Flexi Organic Products. Flexi Organic Products. Kola ebizigo ebirungi. Ebizigo ebirungi tetweresa. Osigala mu kkalayo naye ng'onyirira. Namba z'essimu 0706 599 507 oba MTN 0772 322 tukola door to door delivery. Delivery. Tuwetere ekizigo kirungi tolabika bulungi. Oiro sabuni n'ebizigo package. Kansweto ofuukirwa n'abasiga Tutex. Fete twerusa. Osigala mu kkalayo nenga. Nti bwa deliveryinga bw'amala osala enjala alina osooka okukwata ku lususu lw'omuntu olwo. Fete tusiiga. Sebo kankusiibula. Beera bulungi sebo. Kale. Kakati Saimo waali. Saimo badde ogamba ki? Saimo wuuyo ajja akantu kano. Seti nfunda sebo situkamu ku omusajja ajje. Sembeze eri. Kakati wakati mu kubeera nga tuli wafunda tuli mu Buzz TV. Chap. Wakantu kano nenda kukakola ewange so saagala kuwa kangi. Kaddiye bwoda. Sooka ekikola kya Linda Deni ekyokuvayo kakasa abantu si kituufu. Kitegeeza nti Linda Deni alina kyalwanagana nakyo kyateeka kasa. Muye. Psychology but naturally. Katonda yampa instincts za psychology. Buli muntu bw'atandika okulwanagana n'ebirowoozo bya public kitegeeza nti naye si mumativu nakyali. Tamanyi kikyali munda mu ye. Ago mazima amaki? Amatuufu. Wabula nze bwe ndaba Linda Deni ekintu kimu ekizize mu bwongo era lwaki bwe mbudde nga mwogali nga bakanzi gye tubaweka ku sayidi endala. Nina omuntu gwe atasobola kunyiiga kubanga she is proud of who she is. Ne bye yayitamu actually ayakyayagala nnyo okuteringa her story. Omwana bamuyita mitani oyo mwana gwentu atulira mu hafi. Penny 19. Penny ojjukira yali ku BBS South. Penny yali muwala munene nga bwe bwali kati. But over the sudden n'atandika okukugga. Buli munga yeebuuza. Era mu busonda baffe bwe twatuulangamu siriimu twamugeya. Amugeya. Kansa twamwogerako. Yamala kuwona. Nzukira Penny yaweerezaako ko ne ku bbaluwa. Mu gurupu nga yeebaza abantu abamuyambyeko okumujjanjaba. Naye mu conclusion ye yagamba nti bw'ombuuza ki ekinnuma nange sikola ki. Sikimanyi. Awo n'eddogo ne liyingiramu. Ab'obuso ne badde bagamba nti kati ekimuluma akimanyi ali mu kyegaana. Tugenda okumalirizanga autoimmune. Waliwo obulwadde obukuluma nga buli kimu kikuluma naye nga tomanyi kikuluma. Gye bayita batya? Autoimmune. Bwalumako Penny olwo n'omuzanyi wa firimu bamuyita Sarah Ndagire naye yali abulina era I'm looking at sometime ogenda omunoonyaako tunyumye ku mboozi eyo. Nalabye firimu yagiwadde Power Magic I feel nakataka yazzeemu aleka mulamu kati. So kyenjagadde okugamba abantu abatulaba
akabonero k'omwana oyo okuvayo okwewozaako it means alina kyalwanagana nakyo naye asobola obbanga alina kyalwanagana nakyo ekinene nga kisinga ku kino ffe kyetulaba nga kisinga ku kife kyetukola ki because I've seen it bweyogedde ku kyapeni nzijukidde awo lwakuba nti tulina abantu abatali bategeke into this social life gye tulimu some of us are comfortable tusobola n'okulinnya boda netutambula ne tugenda nze mmotoka tusobola kunnemesa kugenda kunonya ssente sisobola kusiiba njala kuba nti nno nina kugenda mu restaurant z'amaanyi nze sogenda mu karestaurant katuninnya n'endya sobola kugenda bwe balya chapati n'endya truth be told nze nja kugamba at least nkitesitinzeeko ng'erinnya mu bantu likola ki gyeriri naye kivudde wa foundation gye twava nti twakula bulungi naye ono omwana wotunula growth ye yava mu covid ng'abantu bali waka from the blue n'afuna erinnya oyo omwana tubaddewo nga bamwogerako simanya alina apartment simanya avuga mmotoka bwe ziti kati erinnya eriri exaggerated kati tali even sure nti singa nfuna obuzibu obufaanaganako bwe buti mbuhandolinze ntya alaba buli kimu n'ekiyinza okuba nga kiyinza okuyamba society ginspiringa alaba ng'ekimuswaza oba ontegeera naye nga tonnakuba nnyo olwali first peak lessons omwana yasobola obba nga alina kyastrugglinga nakyo kyesi tulabyeko abajjamu embuto naye omwana shes fine okujjamu olubuto n'afaanana ng'embwa abaana olugenda ku muwendo gw'abawala bajjamu embuto ekampala ntubamanyi muwendo abawala bagisiba bajjamu embuto even in a safer way naye era waliwo abazijjamu n'asigala ng'ali nnomo waliwo azijjamu ne lumuyisa bubi so wadde kituufu ku social media kuno twagala nnyo olwali naye nze kino njagala kibagambako nali mulabyeko n'akogga ng'alinga ng'omulwadde ne tumugeya yamala kuvaayo n'atubuulira her side of the story ne tuswala mu mitima abaatema ekigambo tetwasobola mukonfrontinga mugamba noffe twali tulowooza siriimu but I believe ne gye yali baabimugambanga so she might be struggling with something big naye because self esteem ye eri wansi nti teyafuweebwa mukisa kukula naturally ffe tukuze naturally n'okolako n'abaakabi n'obeera n'owakabi ng'oli bwoti oli najja n'abuuza ku waakabi gwe ng'oli awo n'atakubuuzaako ng'otudde kyovula paka nakatusobola okujja ne twassociatinga n'ab'amaanyi nga ffe tuli batono ku bo naye nga tetwawuliriddeeko nnugu lwansonga nti ekyo kyetukuze tukola ki tulaba kati ono omwana obuzibu bwalina nti yakula nga kimererezi n'afuuka media personality ow'amaanyi mu bufunze takubye haso ntuufu kakati kitegeerekeka ffenna tuli bantu tusobola omwana asiise mukene tufudde ya rabbi oyo mukene odamanyi enseenene nende esemba muno kyekiba kikufumbya mukene simulyaga tuvudde mbyokusaga kyekikufumbya mukene siganya azimba omubiri n'abaana abawa amaanyi naye si mu Desemba atuuka mu Desemba afuuka silver fish soko wulire mukene wali mu myezi emirala abamukene Yesu ali mu kweteeka jjanga ofumba mukene kati bwagaanira awo tenda kuwulira naye baba bawunye bulala simanyi wano waguddewo dirisa baaba bamufumbidde mu kisenge nyumba mu kisenge bana Yesu ng'akaguddeko omusajja wattu akutukira mukene mwana kyakoze omutukuvu Yesu mbu Yesu agenda kulya silver fish si mukene anti Yesu bwatuuke wa Yesu bamufumbidde mukene atambule mangu bw'atyo naye nga mmalizo ne siyaso maybe mwagala mwasama omwana yenzo bayina kya struggling nakyo ekyamaanyi ekigambo kyange Linda Den Katonda yatuwa amannya gano ku inspiring abalala sigaffe kyovala bantu nze nalaba ng'omwana afulumiza ka video kange nga nze nemba ninga anoona sweet ng'okola comedy to other people it was a joke to me it was a testimony oba ntegeera ffe buli kigwa mu bulamu bwaffe guba mukisa gwa ku inspiringa ate guba na mukisa gwa kufunamu so if you're struggling with anything at the right time please come out and inspire others actually ejjana kuba mukisa gwa kufunamu kasente oba ntegeera bino ebyokwekebera mu kamera byongera ku stressinga kati singa bwe yakola n'ava n'agamba nti ayina akawuka nti ebitongole ebitwala abantu abawangala n'akawuka ka mukenenya ne bagamba nti ambassador bikoze bitya bamuwayo kasente ate n'ekyokuyingira bagamba kimu siriimu takyaluma akola atya mmwe siriimu bwe bakukebera nomanya nti oli mulwadde
eddagala gye liri balimira oweweera n'odda obulamu ne bukola ki mama kitegeeza nga n'ekikuluma ng'olina omusujja ogukuluma naye nga balina kujjanjaba immune yeerinnye omusujja gukuveeko. So people having diseases enzibu ennyo muve ku siriimu. Saimo ekikolwa kino eky'okujja mu kamera ajjeyo kitegeeza self esteem ye eri wansi kati ye afudde ku kitiibwa kya Bwalinda Deni n'obulamu aba abusize ebbali kubanga njala nkuleka kitu kimu teri ajja mu kamera nga tamanyi status ye nga yeekebezza kizibu so kujja from the burning kati bane kanneeko eri mugamba ndi mulwadde ready mba manyi status yange manyi kola ki njimanyi kati oba okimanyi nti oli mulamu ki ekikuleeta mu ki mu kamera naye naawe olina obbanga omanye ensonga lwaki okenene okola ki ogwawo kakati wobanga ensonga lwaki okenene oggwawo ogimanyi ki ekikuleeta okukola ki okukakasa abantu wabula bw'owulira nga kyetaagisa bantu bano okubaako kye bamanya first of all put together yourself oba otegeera abantu obannyonnyola ekikutawaanya ate in the name of okuba inspiringa kubanga kisaazi nayinza okuba nga n'ekimulya kigenda atandisa okukyovakaminga nga she has a story to tell ntegedde bulungi naye nga kyakimanya ekimulya ne kati teri kintu kibi kubanga okwoga nga tomanyi kikulu kati kiringanga saawa zino ndi mukulu abantu badabayira kunkolera baby shower kiki olubuto abantu batansa okuntegekera baby showers nga baagala kuntegekasa n'obusaati wakyusizza zikyakaze entono zaade zifunze ino size esaati ze za bulijjo sayini kakati ekyo nga tuvuddeyo singa akeera ku makya ngesaawa zino ndi mu kusala ntoto kulaba ngeri gyenneewonya baby shower z'abantu olubuto from the blue ne lutandika okuseebengerera mpoloka soka n'otyamu kino nga kidduka nnyo kiki kino abagekola nga embazizeeyo nga wali watandikira ontegedde bulungi kati ne wentya mu ddwaliro era nsigala mu mutima ngamba naye nandibanga nina obuki nina obuzibu kati the fact that olina naawe toli sure of kikutawaanya ekyo kyekiba ekiki kati Linda Deni waba amanyi ekimutawaanya alinde budde butuufu bw'oba okubuulira public nti I went through this gundi yajja okutubuulira emboozi ya muwala we ng'ajja overcominze lwakuba yagifuula president Chosen Becky yes yali yagiyitamu dda agenda otulaga bino byonna ng'omwana awonye nga yamala dda owona kati structure y'emboozi yali embi n'emboozi yali ntuufu kubanga omuzadde ajja bbeere omwana waafuna ebintu yali ng'asalamu baana babonabona n'ebintu biki ebyo it is always good to come out nowa obujulizi nowa testimony public nemanya abantu bafuna endwadde ng'obulwadde bwe busoose okukuluma mu kika kyammwe nobeerawo ng'omutwe ogukuluma negubagenda bakkeera nga tolina kikulumya mutwe naye ng'omutwe gukola ki gukuluma singa overcoming omutwe ogwo okuluma nga you're a public figure you have a face you have a voice it is very important you come out n'otuwe bannayinze gumulaba bwe nnakoggera nga omutwe gwalinga gukola ki naye kye nazuula ABCD bannange mugikole anybody buli anaba ku story yajja kukwatibwako tumanyi ne mu kaseera kwaliwo ali mu kiyitamu kati Linda Deni kye twetaaga ku ggwe si kwe kwejjako nti oli mulwadde wa siriimu kubanga n'abakwagala bajja mmala kukukebera tebakakasa nti naawe wekebezza byabadde bituufu so ekyo kimalira naye kinyalugaba public nze ku kyendabyeko asobba nga alina kyayitamu mu kaseera kano kakati katumaze tutegeera nti confidence ye eri wansi tumuyambe buyambi tetumukuba lwali first of all mwana wa buwala oba ontegeera wano mu Uganda okera bukezi bakuteekako ekigambo nti oli mulwadde n'abalwadde batandika okukusekerera benyini abalwadde betunywa nabeddagala nti oyo mulwadde baba veterani mu bulwadde basekerera ggwe ogamba kati ono gwe tuli naye ku ddagala lwaki ate yayinza obba ndi namaaso asekaki so nga CD4 ze simala bazira batya CD4 ziri waggulu simala zakende oba ontegedde bulungi so kakati bambi but Linda Deni I want to encourage you bw'oba olina kyoyitamu first of all I'm thinking ogenda okyobakaminga
obulamu buno buli tricky nnyo from the blow ofuna ekintu ekikuluma nga tekirina gwe kyali lumyeko. But as a public figure, we're supposed to inspire. Use your story to change people's lives. Mukaseera abakwagala bajja kujja bakukwane. Actually buli wogendako maaka y'obulwadde bakawa bajja kgenda. Then when the right people come into your life, they'll find out that oli mwana mula oli mulki oli mulamu. So toyina kujja ku baana ba social media oli eno social media muntu asogikakasa atya kakali ndaba ekisooka tulina kiri kimu olinde ebbanga lyamaze ku social media abadde atusinga. Bakasuku yankolako ekiboozi nti simanyi omwana ali mu kuzimba kalina. N'akolako ekiboozi nti simanyi omwana avuga emmotoka yabukadde Benz we yabukadde meka. Olwedde otusinga kati naffe tufunyeeko omukisa tukusinga ebbina. So we are going to laugh at you. Chekisinga omuluma kuvaako bbina lye Anedda bafunye ku mukisa okusingako because wadde ngo basinga all the time. Obasinga figure, obasinga ebbina, obasinga buli kimu. Omanyi bakyala abaana basanyuka nnyo nga tufunye ebizibu. Kuba tubasinga. Kati naye anoonyaayo at least wafunira consolation naawe obeeka akakola ki akakugwako. Please lekerawo okwewozaako. If you're still struggling with something, struggle with whatever is disturbing you. Then at the right time, you will come out ojja tubuulira. We can't wait to listen to your story. Kiyinza obutagwa kuffe naye tuli bazadde. Kiyinza obutagwa ku bakwano ku bazadde ku baana baffe, kiyinza okugwa ku baana ba mikwano gyaffe. Kisobola okugwa ku any of our family members. We can't wait to listen to your story. Naye kino kyabadde kya buto naye kati kyayise. Nti wali bamugambidde nti kati katugambe nti oli ya comment zenaga tugambe nti yajjemu olubutumba natukakasa eyo mbuzi yagenza okwogera nga yakamala okuzza obwenkulumu naye ani yagiwadde obudde omukisa ye Linda Den oyo yabuuzizza ye bwe yajjamu bwe yaggisaamu yafaanana bw'atyo ndowozera bwe yaggisaamu bakoganga kachovola baye naye kati yeesudde mu mbi z'abalalu tosobola kumalako na social media tubakakasa baleke. However nga tonnakuba nnyo lwali kulinda Den, these things happen. Obulwadde gye buli busobola okujja ne bukuluma nga tomanyi tolulowoozanga nako. So for me, I think she's struggling with something. Naye tukusaba kamera gyesonyiwe, just enjoy your life. Nze I've seen people n'alwala n'atuukayo na concentrating ku ye na recovering akati nga yeeyagala. I will tell you someone naye ayinza batali comfortable kubeera nga emboozi etandika okunyumizibwako naye emyezi nga 3-5 emabega yali aweddewo ye concentrating nzeke saa zino kati ali mu ndigida yali evaako yesonyiwa yalwala omubiri ne gugenda bw'amala okuvaayo mu ddwaliro because buli omu nga bamulabagamba gundi ngaaweddewo naye ne yeeconcentratingako ye oli baddagala n'alimira bwe kuba kulya mmere ye n'agirya bwe kuba kuwa mirembe n'agyewa kati omubiri gukomyewo. Ate bonna bano abantu betuzungiramu batono nnyo okusinga abatanatulaba. Bano mukaaga abakweyinuza bwayagala okukakasa nti toli mulwadde batono okusinga abantu 10 b'otannalaba. So concentrate on yourself. Bano mukaaga era toli bamatiza kubanga era bona era ne bwana amalo okunyirira ekijjo okuddako empeke zimukoledde mangu singa ne bafire baaliwo ne zibayamba. So toli bakakasa kale ensonga zotambudde ko Saimo official mujja kuba mufuna bulungi update esinga ku eno naye kyenyinza okubagamba mwenna bali wano omuntu ali ku kitimba kuno toyina kyogenda kukola kumukakasa ekituufu okumanya kikyoli. So kola ebintu byo kola kikusanyusa mu kaseera kano buli wangu olina kyoyitamu tokibanyumiza bokinyumiza bagenda okola otya bagenda okujja ate bakugeye. Ze Devotion Matovu wano emabega wano eno control room ya Twina TV yavagita Buzz TV yeno eri online tugenda batu bawereza app obana ngogenda ku www.buzztvug.com ojja kuba olaba Buzz TV kati esaawa zino tuli mu setting up ne TV ejja streaming 24/7 yagala kulaba music yagala kulaba bina Uganda kulaba movies byonna bigera beera wano
Buzz TV, ku Buzz TV. Ne kalinki ayagala okugirabako, kalinki ngenda kabatera kwa mu description wansaawo, mugende bonyiga mbotika kutwala direct n'olaba ku Buzz TV. Ne weerabira ku bina Uganda, era ku music omusenekerevu, ne weerabira ku byonna byo badde oyagala naye nga tosobola bifuna. Byonna biri ku Buzz TV. Mbere bulungi mweraba.